Waliwo bi video bya General Kayinda Otafiire bye bali mu kutambuza ennaku zino, naye buli mukolo gwagendako ayogera ebintu ebigula oba bye twagala okuwulira byayogera ensangi zino, naye simanyi omu abyebuuliriddeko lwaki abyogera mu kiseera kino. Ngenda kusooka mbawe bi video bino General Kayinda Otafiire byagenda yogera mu mukolo gwagendako, tusooke tubyejjukanye twekenneenye batufumiitirize nnyo ku bigambo byayogera. Nalaba ne President Kyagulanyi yateekayo ebigambo bye ebyo nga byogera, naye njaga tugaziye mu ekyo kye tulaba wano kyekiri emabega w'ebigambo bino byagenda yogera lwaleero. We fought for democracy, the right to choose my leader. And on this, I have heard voices in Parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the Constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51% of the population. We were not stupid to insist that it should be 51%. Why are they humble enough to consult those of us who are there and say, why did you do this stupid thing? That was my belief. It's my belief. It will be my belief until the last post. Last post in the army means the bugle they blow when you are going down the grave. Ebigambo ebyo mubiwulidde. Ekibooziboozi kyo kitambula nti omukulembeze baagala kumulondera mu Parliament. Ebintu bwe bityo biba bibooziboozi. General Museveni ateekawo bagenda okukyogera buli lunaku, bongera okukiteeka mu mitima gyammwe n'okukibakkirizisa n'okukiraba ng'ekya bulijjo. Kati General Kayinda Otafiire gwe mulamwa gwaliko ku ngeri ekyo okukibanyikiza, mugambe kale omusajja yakyogerako, kale laba kituukiridde nti omukulembeze ayagala okwefuula nti takyetaaga. Bw'omukulembeze okumulondera mu Parliament ekijja kukkirizibwa, alina kulondebwa abantu ba bulijjo. Kino kirimu emirundi ebiri. Mutume mukama we General Museveni yamutumye ayogere bye twagala okuwulira. Singa tuba tugyeko General Museveni kati nga tunatuuka mu 2026, mbalayirira mwandiraba General Kayinda Otafiire nga yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda, waliwo ayinza okuseka, naye nga kisoboka okubaawo ebitundu 99 kisoboka okubaawo. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Negendereza nnyo General Museveni n'abantu be batambula nabo. Njawutandikire ku Dr. Kano Kiza Besigye, engeri gye yajjamu. Waliwo Nathan Ntege Sebaggala Seya Haja alagidde nga w'amaanyi nnyo, namanya engeri gye bamukakanyamu. Baleeta Kano Dr. Kiza Besigye kifeefe ne bakulaga nti Seya ne babutaako emisango sangaawo. Natulaga nti kati alternative gye tulina ya Kano Dr. Kiza Besigye ne bamutwagazisa, naye n'ayogera bye twagala okuwulira. Twamaliriza tusuddewo Seya ffenna, wadde waliwo ebirayiti bikwatagana ku ye, nga tuzze ku Kano Dr. Kiza Besigye, munywanyi Dr. wa Museveni. Waayitawo akabanga katono nnyo, ndowooza Kano Kiza Besigye ng'avudde ku nsonga ya musindisa okujja okukola. General Museveni n'aleeta omuntu omulala, Amama Mbabazi, naye n'ayogera ng'ono wali mu kwogera Kayinda Otafiire generaali. N'awubyawo abantu n'akyankalanya embeera. Bannayuganda abaali bali konkoshua nti bagenda kuwangula General Museveni ku Lutasula, aganya bwe General Museveni yaddamu n'awangula atya. Yadisorganizinga base eno eyabaagala enkyukakyuka n'ajawuzamu emirundi egyo. Abamu ne bagenda ewa Mbabazi, abalala ne basigala ewa Kano Dr. Kiza Besigye. Ate abamu ne babeera confused nawe gatukole tutya, katusigale ne Museveni ne bano nabo bali disorganized. Oba nfuna n'asigala nga ali ku winning end.
ebintu binazza bikola nga yategeera nti bannayuganda omuntu ng'ali mu gavumenti ya Museveni n'avaayo n'abagamba nze nvudde mu Museveni, bannayuganda bamuwa audience baba bamwaniriza. Kati akakodyo akategeera era akazannya bulungi. Omuntu akyamucyankalanyiza obwongo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era yakyabuza wamukwata wabuze kuba buli kimu akikoze, assa abaana, abasibe, abatulugunyizza, bikolobero bingi byakoze, naye teyeefiiringa nti nno omusajja ono amusobola. Wadde akalulu yakabba naye takkiriza nti nno yakulembera eggwanga Uganda. Alaba Kyagulanyi yakulembera. Kati agezezza okukozesa ba Mathias Mpuuga okutiisorganizinga base ya Kyagulanyi ebalemi. Kati yabadde amateeka simanyambu be batembeete ekyokulondera omukulembeze mu Parliament. Mpuuga yalite ennongoosereza eyo President amulondere mu Parliament. Kati bw'amala okutuma wali Mpuuga akireete, najja n'akuwa eno General Kayinda Otafiire ng'akuba kiri kyawadde Mpuuga okuleeta ekyokulondera President mu Parliament. Kati mmwe mugambe nti bannange Otafiire ali naffe. Oba kitegeera mutandika obudde mubuwe Otafiire, oluusi mubujje ne ku Kyagulanyi nzija mutandika okubuuza ndaba ono munnamagye munne, bannamagye bajja muwulirira beeboozi ebyo batandise okwogera mbawulire eyo. Bannamagye banne bajja muwa eggwanga ng'agyeko Museveni, Kyagulanyi bayinza obutalimuwa. Muli mu ttaano za Museveni we muti abakutta obwongo abanywezezza ng'akozesa General Kayinda Otafiire ono musajja mukulu ono. Kyesaagala weerabire General Kayinda Otafiire ono munywanyi wa Museveni nfanfe. Kyali kyana kito bwe kiti kibuuti tikimata mabuuku. Obalwanira olutalo nga kikadogo. Era General Museveni yagenda okulayira ku bukulembeze bwano ng'amaze okutta abantu n'okufuuka president. Nga Kayinda Otafiire ali wano ku lusegere wano nga kibondya kye nga ki edi mutwe kye oba nfuna. Kati olwaleero oyo yakulaga ntakizira na bigambo bya General Museveni. Ono yennyini yavaayo buli nnaku ng'agamba mbu ekyamutabani wa Museveni okufuuka president sikikkiririzaamu. Buno si Bwakabaka. Ono yabyogera. Is trying to buy your minds. Is trying to hoodwink you. Okubakkirizisa nti ali nammwe. Very soon awo maaso waliwo kye bagenda omukozesa kye mutannaba kutegeera. Ate nga singa temulabayo temubeera bakalaba mujja kuzigwamu bwe bba. Banyi balaba muwaana b'omusajja bannanga ayogera. Ono yeka yejjeno okubaava mu musiko yejjeno yeka gwe tulinawo. Muli mu kabadi ka General Museveni mwetiiyuulira. Agamba bano mbalina. Juzi n'ano omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'atadde ebigambo bye birungi naye lwaki abyogera. Let's think beyond the box. Tujje tuveewo wano tusaasaaneko tugambe naye tuyimireko mu kayembe tulowooze naye omusajja mukulu n'ebigambo byayogera lwaki abyogera kati. Lwaki akuba koodi zino? Soke tugatte koodi ezo mugenda kufuna wawe batutwala oba munfuna. Eri Mathias Mpuuga atembera tukendeza omuwendo gwa Parliament abaka abaliyo naye bagenda kendeeza baawa. Kiri matalinga. Bayinza okuba bagenda kendeeza gye mulina abangi. Mulinayo abaka 5 bakendeza basigale abaka 2 oba nfuna 2 ku 3 Mpuuga byayagala. Kati bagende ne wala nayo batekeyo bwe batyo. Osigale nga lushayina bargaining power ne kati togirina. Nate sigale engeri slinkit nyonge ewegwereddewo ddala. Oba nfuna. Kino bakyogera ko bagamba alogerako si yaluleeta. Oba si yaluzuukusa. Naye aganyabo. Bino bagenda boogera ku ekyo ekintu General Museveni bw'atyo bwabikola. Bwe bayogera ku myaka n'amaana ajja n'akiyisaawo. Ne boogera ku bisanja n'amaana ajja nayo. Asooka kubigaana n'avumirira. Those are idiots. Baseless talks. Bw'asooka okubiyita. At the end kivaamu nga kyekyo. Bagamba tewali mukka watali muliro. Ono byayogera. Kyeki atugamba biri ebyabwe byennyini byali mutugamba. Naye atulaga nti abirwanyisa. Lwaki abyogera? Okubibakkirizisa okubibamanyiiza mu bimanyiire.
mubimanyire kituyino tukawe kale omusajja abadde akyogera kale tabanno kale kituukiridde mbuzi tokyaddamu kulonda yakulaga mbu akirwanyisa kati bwe kibeerawo bwe kityo ajja kujja ne narrative nga bamugambye weesimbewo tubureekinge Kyagulanyi n'amaanyi ge ng'ajje yakugambe nze bwe munnonda ngenda bwe munnonda mulonde nze okitegera mulonde nze nzizeewo ebisanja nzizeewo emyaka nzizeeyo nkomyewo amaanyi gammwe mwerondere president naye omusajja bulijjo akyogera omusajja takiwagira tugende noono generaali Museveni ayitawo ng'alayira nga wakuba kalati ngadde nga mugamba musajja we bali kuzannya muzannyo ozannye bulungi lwaki nkugamba bino ebigambo tulina abantu bangi betukkiriza abafudde mu nfe etategeerekeka General Londa Kayirima kyekyamutta mbu yafiira ku nnyonyi yafuna heart attack mukimanyi nti yali alwanyisa omwana w'omukulu okuba pulezidenti wa wano ng'agamba tekisoboka buno si bwakabaka aganya bwe teyaweza nnaku ng'obulamu buweddewo oba kitegeera waliwo obutambi obuzze butambula nga wali ayo bakoba embuga nga bagenda bagamba nti bagenda kutta buli muntu ali sireeti gye bali be baagala obuyinza busigale mu ngalo zaabwe ono General Kayinda Otafiire bukyambaawo bukyamuwulira bino ebintu by'omwana we bitambulira we bigenda bitambulira sima birthday simanya biki yabirwana abikuba omwana tasobola kutufuga omwana buno si bwakabaka abyogera wawuliddeko nti nalina omusujja wawuliddeko nti nalina heart attack wawuliddeko nti nno abadde ali ku nnyonyi n'aziira kubanga is esendingi bamuyita batya omusindika mutume bamutuma akola ogwo to hoodwink you nga yeeyita mu kubyogerako mulowooze mbu tabyagala abirwanyisa so abibanyikiza mu bwongo mubimanyiire munfuna kati njagala wikiwanga abantu bano bali authentic njagala General Katumba Wamala ave atandika okwogera ebigambo bino atandika okubyogera nti sikkiriza takulondera president mu parliament sikkiriza kya mwana oyo okubeera president w'eggwanga maama agannyabo olaba baamusabula luli nga talina kye yaayogedde kakyageza ajjemu ekigambo n'ekimu kuba olwo olimanya nti no wano tebazannyirawo ne bwe ndaba abantu batandise okukkiriza n'eya General Kayinda Otafiire mbasaasira bano batuli mu tuzannya muzannyo tuli mu kwisopaado tusigale ku mulamwa gwe tuliko tetuwa abasajja bana another chance baagala kutwelinvuliramu baagala kutwelinvuliramu oba munfuna tuzuukuke waliwo ebigambo bino nabyo njagala mwetegereze ebigambo byo mubyekenneenye mubiwulirize mumanye nti ono gayi waliwo kaali mu kubala akabalo kanene bakatuulamu eyo nga society yaabwe ne bagala kati tubirimbye tutya bino binna Uganda. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Nobody worth their salt should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You steal 10, you share with us 1, and then you say you stole on our behalf. Did we send you to steal? If you are in leadership, you have to be upright and accountable. Those of you in authority, stop confusing request, demand for accountability with hate speech. Young people, I want to challenge you. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. I may not have long to go. Like I've said, I graduated 50 years ago, so you can imagine how long I have to go. It's not very long. Maybe, probably some 10, 15 years. But for you, you still have 50, 60 years ahead of you. Don't accept to pay the price we have paid for you
to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. What we are managing is not ours. It's not our own estates. It's your resources. We are managing your resources and we are in power with your will, your authority. Therefore, young people, I implore you, pick the button where we are dropping it and struggle for freedom, for mankind, and for yourselves. I thank you. I thank you. Ebigambo byayogera bituufu, bya ddala, bya mazima. Naye ndayira aganyabo. Ono mutume. Omanyi otunuuliranga nnyo gestures z'omuntu babanga ayogera. Nemanya nti ono kyayogera ddala kye kiri muli ku ntobo y'omutima oba mutume. Nze mu kulaba okwange ne mu kwekkenneenya okwange General Kayinda Otafiire mutume. Atuzanye dingi. Tumufunemu essuubi, tumufunemu trust, tubayinge trust. Nkugambye nga ntandika nti teweewuunya very soon okuyanira General Otafiire ajje empapula agenda kwesimba kuba president. Tokyewuunya, soboka. Mugambe hawo omusajja bulijjo atulwanirira. Ate oyo munnamagye yajja okusobola Museveni. Bannamagye nanti bagenda kumuwagira. Enfudde nze. Waliwo nabagenda okugamba nti oyo kati nno Kyagulanyi ono alabika ayinza obutatutuusa gye tulaga. Kati omanyi Otafiire ono tumuwe kasente atugireko Museveni. Aganyabo buli anawaayo sente nga vejo ojja kukwatibwa, ojja kuttibwa, ojja kubuzibwawo. Abantu bano bakola ekintu naye nga balina kye babala bana bawa Kyagulanyi sente, bana baagala enkyukakyuka abaddala nga bebanoonya. Oyo omusuubuzi agala nkyukakyuka ya Namaddala akuwadde ne kasente. Omusuubuzi yagudde mu kinaabiro n'afa. Meeja gundi yagudde eddalu n'afa. Mu magye mulimu abaagala okunyumve ku ntebe. Kati nga mujja mwemukitiza ewoono omukulu. Kumbe owoolugambo mmindi mpya. So, ze eyo analysis yange ku byendaba bwenze na Museveni wakola ebintu bye wazanya emizannyo gye. N'abatunze omuntu ne mulowooza amuhoona ate ali naffe ono yajja omusobola. Kumbe is trying to weaken your base. Ndaiba COMITED wanyu watandise okupromotinga General Otafiire ono. Oyo ye General mu bajene abava mu nsiko. Oyo ye General. Mbalabe eyo. Naye mbasaba banywanyi mikwano gyange speed control. Bano bali mu kabadi kaabwe batuzanya kabadi. Bano balina ebigendererwa byabwe era balina okubiggusa. Kye baliko is to weaken your mind. Kimanya bino wali mu kubyogerera the gains webatadde pressure nene. Nti twagala General Museveni n'abo abali benguzi baveewo. Atunajja bakulinga mulage nti wali abalwanirako. Owakitegeera. Mbu stand up, pick the battle, get the mantle to fight for your country. Bituufu nnyo. Ne waliwo ekirala ekibyekweseemu emabega. Mwegendereze. Mutandike okugula amaaso gammwe bulungi tekozi telescope muzimbulukuse byayogera. Muzimbulukuse entambula ze. Mukubemu bu flashback. Abazze boogera ebigambo nga bino bali luddawa. Bali luddawa. Awo ojja okufunira amazima nga gwe weerowooleza ti boy ono, gaay ono, kitaffe ono, jjajjaffe ono ali kwala ali oba mutume. Kwa bintu byano wabyogerera. Bagambye ne Mathias wali mu kutambeterera oguntu oguteeka sima kukyusa mu ssemateeka. Mbu ayagala kutaasa nsimbi za wa musolo bakendeze ennamba y'ababaka mbu bajje amagye mu byokulonda. Kyogamba okujja amagye mu byokulonda balina kukola tteeka ddala. Teririiwo erigamba amagye tegeenyigira mu byabufuzi.
Nti omulimu gw'amagye kukuuma nsalo za Uganda. Kati munda mu boxi z'obululu amagye gakuuma nsalo ki? Kyokka General Museveni takimanyi ekyo. Kisana kikolera tteekawo ddala. Mwana nze sirifala. Mutukendeze omuwendo gw'ababaka ba Parliament. Kyokka agugenza okutuuka okukula eyo. Nga Museveni tagulaba. Gwali bwe gutyo oba gwali mutono najja ng'agugejjesa. Kyogamba yefala. Katonda naye ona gwe batuma naye ajja atulimbe. Atubuguyaze. Mbwera tufuneko sympathy gyali tutandika okumugamba owaayo omusajja alina kyaleese naye tayagala Museveni ate nga mutume. Ono Otafiire generali agambye mbuno ye tajja kukikkiriza paka lwalifa. Kati omuntu yenna aletamu koodi z'okufa. It's trying to weaken you emotionally. Kaya bannaye omusajja naye bayinza omutta ekyokka bannange ofune emotions zo love. Kuba buli lw'ogamba lw'osaasira omuntu omaliriza good in love naye. Kati mujja kusaasira General Kayinda Otafiire. Bambi musajja watwayogera naye akimanyi bajja kumutta. Ojja kumaliriza nga otandise okutambula n'olutambi lwatambuza. Mbabuulidde tubere beerufu tubere bakalabakalaba. Ensi yaffe baagala kugiyingira gifutubbalako nga batuwikeninga amaanyi nga batujjamu essuubi etubadde nalyo. Kale katulinde tugende mu kalulu. Kale katulinde osanga munnanga agenda kuvaako. Nze mbaagala nnyo. Dunda Rwanda muga staff yatakumira mpira gwe saaba nkumire. Tujja kuba tuddamu. Mweraba.